kati amagumba g'omufu oyo asobola okubeera nali mu nnyumba ng'alina ensonga. Kati abamu akwata eggumba ly'omufu n'alikoona n'alifula buwunga. Bw'amala okulikoona n'akwata omunyale. Omunyale bagumanyi guba mu kiyungu. Hasi bonna. Kuba gubeera nnyo mu mafumbiro ag'enkuwe. Gw'omuko ogukwata waggulu ku fumbiro ku kibanyi kiba kimanyi. Kati omunyale ogwo ng'afuna eggumba lyoyo eyakola ebintu ebyanaggwano oba eyafumba ennyo n'alikoona n'ateekamu omunyale ne yeesala emisale n'alyesala afumbe. Omufu talina kyamanyi gw'okaabirira. Taata siina school fees naye gw'oyita oyinza okusanga yakoma mu piwa kyokka bamuteeka mu ttaka ng'ola. Oyinza okusanga yakoma mu pittu gw'omuyitibwa taata siina school fees. Abimanyiko ebya school fees. Emagombe waliyo school fees. Emagombe waliyo somero ki? Oli kumusaba fees olinga ng'amu kudaalira okufiira mu ttuntu yo kwe kufa mu budde bwo nga tebunnatuuka. Fiide mu ttuntu ly'ebirobyo okufa mu budde bwo tebunnatuuka kubanga omuntu alina kufiira in the evening of his time. So ezo nazo n'ennyiriba ozikaabiramu newewo nga musaayi gwa Yesu ogutuwanguza obeera owangula amagombe. Kati amagombe gano ekigazikiriza era tewali kyojja kwerabira nga musaayi gwa Yesu. Bangi abaloota abafu nga mufu mubi, tewali mufu mulungi. xpotv to the world.